Marvicom Studios. Amanya gange nze muwonge Anatole Marvin director owa Marvicom Studios Uganda. Marvicom Studios Uganda tulina projects ez'enjawulo muri Marvicom Studios Uganda, Marvicom Stations Uganda, Marvicom ICT Training Center ne Masu Workshop. Ndi musajja musuubuzi, emirimu gyange ngikolera mu kibuga Kaliisizo. Mu by'ekikugu osobola okumpita computer scientist kuba nasoma computer science. Mukyala wange oyo Vicky twasinkana, it was 2015. Twali ku ssomero, I think she was in S2, nze nga ndi candidate. N'engeri gye twajja okusinkanamu eri a bit funny, teyali serious iri awo, wabula one day I was seated in my classroom. It was lunchtime nga ntudde ku desk waggulu cause nze saagendanga kufuna kawunga. Lunchtime twalyanga ku canteen n'emikwano gyange. Kati nalina kikwano kyange bakiyita Boni, twali awo nga tuli mu kunyumyamu. So kati block yaffe we yali opposite ne block yaabwe. Kati nga bw'otunula mu ddirisa oba olaba mu ddirisa lyabwe. So when I looked through the window, I looked at her. Yali n'emikwano gye nga baseka. I was impressed by her looks. Nempita kyali wange Boni, nemubuuza oli omuwala omumanyi? N'agamba ye amumanyi, tubeera ku kyalo kyeki. Nemubuuza osobola omumpitira nti it's okay, nga agenda omugambe spend akuyita because ku ssomero baali bampita spend. Nga agenda omugambe spend ayagala kwogerako naawe kyeyakola. Noli we baamugamba nakkiriza, nze Boni bwe yakomawo n'agamba kkiriza fuluma ebweru mwogere. Enfuluma ebweru ne tumiitinga. Bwe twamiitinga nze siri muntu wa bigambo bingi bwe bituuka ku ebyo ebyabakyala. Namubuuza kimu oba kozi it was lunchtime ate nga bali awo. Nembuuza oba enjala yali emuluma. Naye kaza namugamba temuluma, nemulemerako n'agaana. Nemuwa enamba y'essimu nemugamba do you mind if I give you my contact? Nankubirako n'agamba it's okay, nja kukubirako batukola okusoma. Nkireka awo, but I was at home sawa nga bbiri nga nkubira netwogera. Then we started from there up to now. Since I was a candidate, nali mwaka gwange December, netukola ebigezo nenva ku ssomero. Kati nemulekayo kozi yali mu S2, nengenda neneyongerayo ku byange naye nga tu contactinga mpolampola. Ebyessomero nga bw'obimanyi, take long 2 months without communicating, naye netukikeepinga mpolampola up to now. Bwe twasalawo ng'amaze emisomo gye nange maze egyange, netureunitinga tugamba Washington okubeera fenna. Vicky oba Angel, kubanza omuyitira Angel. Angel kyemumanyiko, she's a jolly and funny. Nga bwoga nti omuntu abeera munaku no ali always jolly. Mpozi n'ekirala, she's caring and loving. Era from there njagala ntwala omukisa guno okumwebaza. Webale kutwagala, webale kutulabirira. I say too cause n'abaana, yes, kivuga bulungi nnyo. Webale kutulabirira, webale kutwagala. Kikuume nga kiri bwe kityo, era nange nkusuubiza I will do my part nga bwe nkikola. Marvicom Studios.